enju kati haja toli yagivaako bagiwa mwana kugamba Sheikh byagabwa kati omugabo gw'onyumba baguwa mwana baseka b'ekibuli be babigaba kati ettaka kwagalamidde wabiwulidde era obimanyi what's the story what's happening ebintu bya Sheikh ekikulu birimu ebintu bingi bye mutamanyi bangi babyegwaniza aba family mikwano gye abali abakozi baffe baba batutawanya behind ne muba mwete mumanyi kuba biba curtains ziba zibi closings naye nga what happened actually nali bweru kati ne wabeerawo yampeereza bu videos nga ba Muzaata and others bali Makka nangamba Hajati wagamba nti Muzaata and others bakugamba tekyakola naye nga mbalaba Makka kati nva nkwatawo videos obwo ne mbuweereza lawyer waffe naye yaliyo era lwe nali nkibuuza naye yaliwo nga batugamba nti ekibiina tekikyakola kati nangamba mbungenda kwogerako nabo kati we nabadde nkomyewo nga nninda ekivuddeyo kwe kulaba that story ba naakadda nabondoza era baakadda kati nabye that story ku makya nga nnonya muwala wange oyo nga mukubiraho nga mubuuza Hadija kiki ekigenda mu maaso biki bye ndaba wano ku mawulire nangamba nti munnange nze nagenda n'entunda ewange we bangabira kubanga baagaba ettaka eryo baseeka okuli n'ekijja nagyo baaligaba okuli ekijja tebaaligaba ne baagaba ettaka eriri around ekijja ekitegeera okuli ekijja kyasigalawo nga kijja era nga bakiwandisa mu mannya g'abaana bonna kuba n'abaana balina baziika awo bonna n'abaana babavuddemu ngaona owulira nti ekika kyammwe bajjajjabo ewammwe kati kutegeeza vyo n'ogenda otunda ettaka lya bajjajjabo banewe gye bajja okuziika n'abaana bo weekityo so that part baagirekawo ne babako ettaka lye baagaba around kakati omwana aŋŋamba nti nze natunda lyange however basenga abange kati ne bagamba nti we natunda tewaali wange waali wa mwannyina nti olutalo we lwava ne mugamba nange natidde ne mpulira nti taata wogenda mu nziikola neebuuza ne Hadija ddala soziikola taata wamutwale mutuufu tasobola kakati we nabuuza ku oli eyandaga buli bu video nti owange ne story wagirabye nangamba nti anti seeka ya siini ye yakwata bano n'abatwalayo ye disorganizing embeera y'okugaba ebintu seeka ya siini omwami oyo ojjukira omwami eyanvuma nga nfumbiddwa seeka oyo kati oyo yasinga okutawaanya the whole kapasite ye mu family yaani buli omu kyeyeebuuza kubanga yali just mukozi waffe naye alemedde ku kintu era yaleese mbu obuvuyo obwo bwonna nti yaleeta balina bagamba mbu oyo omuwala we bamuwasiwa ewawe mbu ate wali wa mwannyina kati mbu ate so kati omuwala ye yatunda ewuwe kati omwannyina naaba nga tafunye mwannyina naye yafuna kati mbona amugamba mwannyina yalina okubeera eri emmanga omuwala wano we yatunze ate we waali awawo omwana yina kubeera eri mmanga but by the conversation it feels like kale buli omu yafuna which means ekijja kyandibadde safe so waki ekijja ate bakitaataaganya I think it's about propaganda omwalo ono baleka baagala omanye abantu abakula ne babana a lot of propaganda okwatractinga media n'abantu attention y'abantu omwala yagamba ekijja kiri safe and in fact aswa kituna ba talina biwandiiko katsoka tukole ku sente z'abakama baffe small time Arabic style adhesive Buddu School of Nursing and Health Science tuyina banaffe aba basponsor bangi nnyo St. Lawrence University Platinum Wellness Spa katsoka tukole ku sente tukomewo tumalirize emboozi eno kyekiddako era kino kiggwa kitya Mukyala Mugerwe yattabba ebiro biri nga akatonnya mu nsiike gwe nawaabira mwasigala mwebuuza gye byakkira nga mmaze omunaabira mu maaso olw'obutemu bwe yaliwo yannyumiza bwe yasitula bwe yankolimira okudiibaga emirembe gye n'anoonyeewo okufuna obudamu anti olw'ensi yali mmyufu temusanyusa n'asiisira ku kyalo katwe Kinyolo wano mumanyiyo abamanyi Kampala mmanyi omuzigo teyasooka kugufuna n'asula ng'ewa Nabulya Benedikita Yekolera itongwa gejange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi mu vidiyo eno sigendereramu kukkakkanya muntu yenna sigendereramu kutta kitiibwa kya muntu yenna sigendereramu kuvvoola muntu yenna era sigendereramu kuzaala wa muntu yenna wabula bye ŋŋenda okwogerako ge mazima
Akatambi akakeddakiika ennyaka ensoose okubateerawo ebigambo by'omukyalo oyo mubiwulidde naye si bigambo bugambo ebyo by'owulira ng'ebigambo essaawa eno bigenda kutuukawo mu kaseera mpawe kaaga ekyo omukyala kyali mu kukola kye bayita okuteekateeka kye bayita okubikira kye bayita okumanyiiza amatu titoyinza kuva eri n'okuba bukubi mu mawulire oba amawulire ne galaga ti Sheikh Muzaata bate bamuziikudde ensi eba egenda kutaama kye bavudde babatandikira eno emabega okubateekateeka okukibagamba n'okukibateeka mu bwongo mukimanyiire bagende okukikola nga tegakyali mawulire kubanga obwongo bwammwe baabutegeezaako dde era baabubikira Sheikh Muzaata bate yali w'amaanyi nnyo mu bulamu ne mu bufu Sheikh Muzaata bate yayagalwa nnyo mu bulamu ne mu bufu era Sheikh Muzaata bate y'omu ku bafu mu Uganda abakyasinza amaanyi ng'okkeera obukeezi n'ogamba nti Sheikh Muzaata bate tugenda mumuziikula ensi esobola okukwata omuliro obubaka bwa Sheikh Muzaata bate oba obutambi bwe yakola ku by'obufuzi n'ebyobukulembeze bweppo n'ebyobusiraamu bukyagenda mu maaso ate bwafuuka bw'amaanyi nnyo okuva olunaku lwe yafa n'okusinga luli ng'akyali mulamu kaakati essaawa eno kitegeeza eyatta Sheikh Muzaata bate yasobola kutta mubiri gwe naye obubaka bwe bwafuuka bw'amaanyi bwayongera kwandaala nga muliro gwa luyiira obubaka bwa Sheikh Muzaata bate bwafuuka bw'amaanyi bwayongera kwandaala nga muliro gwa luyiira eyatta Sheikh Muzaata bate kyonna kye yamukola kikulu obukyayi bwamulinako bungi nnyo olaba yamuwalana ng'akyali mulamu n'atuuka n'okumujja mu bulamu bw'ensi eno ne ku lukuusi amuwalaniddeyo mu bufunze kyonna Sheikh Muzaata bate kye yakola eyamutta wallahi ya Mungu kyali kikulu kyova olaba baamulemesa okufuna essanyu ng'ali ku nsi ne bagimugobako kyokka n'emagombe baamulemeserezaayo okufuna essanyu tewali kintu kityoboola oba kiweebuula nga kuziikula mufu tekiriyo ekintu ekiweebuula oba okityoboola nga kutaataaganya ddembe lya mufu yenna eyatta Muzaata senga yalina obuyinza n'emagombe yali musanzeyo n'amuttirayo ate olaba ayagala kumuziikula we yamuteeka okutebenkera emirembe Sheikh Muzaata bate kyali kiroto kya ntiisa eri eyo omuntu eyamutta kyova olaba n'omuzimu gwe oba n'amalaalo ge awo we gali awulira agata kyova olaba ayagala gongerayo wala legase ya Sheikh Muzaata bate ekyali y'amaanyi nnyo ebigambo bye yayogera oba obubaka bwe yatulekera bukyali bw'amaanyi nnyo kyova olaba eyamutta nabwo ayagala kubuttira ddala bwe mwetegereza okuva Sheikh Muzaata bate bwe yafa ebintu nnamwandu oyo byakoze byonna n'endabika gy'alabikirako mu mawulire n'okwemoozola n'amoozoola amaaso n'atuuka n'okufumbirwa zonto byonna byali bitattana kitiibwa kya mugenzi oba legase ya mugenzi oba obubaka omugenzi bwe yatulekera bagambe nti Sheikh Muzaata bate yali kipapula ate olaba yali yasobola okuwasa malaaya kyova olaba mukyala we teyeeyisanga mukyala Sheikh oba yaliko mukyala Sheikh yeeyisanga malaaya ayogeranga malaaya ebikolwa bye bya kimalaaya sinnagamba nti yeetunda era sinnagamba nti malaaya naye mmwe mumulabe lwayogerako eri abantu oba lwalabikako eri ab'amawulire bw'atyo bwe yayogeranga oba bwe yalabikanga nga Sheikh Muzaata bate akyaliwo ebyo bye bigambo ebyalifulumyenga mu mukyala wa Sheikh mukyala wa Sheikh yali yagadde okubeera socialite mukyala wa Sheikh yali badde mu ntalo ne Bad Black kale kisoboka Bad Black okwesoosaako n'akuvuma kubanga ye muvumi naye gwe weebuuze lwaki mu bantu bonna yalonda ggwe mukyala Sheikh Muzaata ng'abeera atya mu lutalo n'omuntu alinganga Bad Black ebyo byonna byakuttattana legasi eya Sheikh Muzaata bate abafu baba bubi nnyo buli muntu afa abeera bubi nnyo kubanga baba bamulesa obulamu bw'enseera naye wallahi ya Mungu Sheikh Muzaata bate yakyabasinze naye yennyini bw'atunuulira embeera egenda mu maaso ku linnya lye ne mu maka ge buziba atema miranga mwamulemesa essanyu ly'oku nsi kyokka ne ku lukunsi gye yagenda okwebaka okutebenkera abalekera ensi yammwe kale mmwe mugikungule
muwulira naye mwagala mulumbayo kyova olaba mwamuttira ku nsi senga mwalina obusobozi n'amaanyi naye Magombe mwali mulumbyeyo ne mumuttirayo naye baganda bange ne bannyinaza abakulembeze baffe ab'ekibuli mukadde waffe Mukale Kambugu ow'Enjovu obwakabaka bwa Buganda bannankyukakyuka na buli muntu yenna ng'ebigambo bya Sheikh Muzaata byakusigala ku mutima ng'era okyabiwuliza n'ojjamu ekyokuyiga kino tetukikkiriza kutuukawo bagamba olwatta omwami twalulaba nti ki kye wakola kino tetukikkiriza kutuukawo kino omukazi kyali mu kukola mbagambye bakiyita kuteekateeka ali mu kubateekateeka ekikolobero ekyo kigenda okutuukawo nga babamanyiiza dda amatuuga bakimanyiiza dda amatuuga mmwe so mubeere alaati ku kigenda okujja kino kye bakola bali mu kutulomansinga bagenda otutukolako ebikolobero nga twayidde dda nze Yekolera Itongwa ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja si lwe Lwokutaano olujja mbasaba n'obuwombeefu baganda bange ne bannyinaze mikwano gyange abakkiririza mu kikwekweto kwesitula Kireva jja abonyeebonye nnyo Kireva jja abonyeebonye nnyo n'atuuka n'okulya ku kasasiro n'atuuka n'okusulanga